Alabukede TV1 nkwaniriza nnyo njagala nkwebaze ku budde buno okubanga osazeewo otulabe tugende mu maaso n'ekitundu kino ekyagataliiko nfuufu weebale nnyo weebalire ddala nze Sanyu Robina Mweruka ndi ne Mmebo Mulungi njagala tusooke tukulaga ebikulu ebiri mu golunaku olwaleero oluvannyuma tukomewo n'ekitundu kyaffe mu bujjuvu. Yakola influence yali tagikoledde eggwanga Uganda. President Museveni asinkanye abasuubuzi n'abagondeza ku nkozesa ya e-freeze. Mukozesa amasimu. Bagala emitwalo 7 ate osasuleyo sente endala miliyoni 1.4. Abasuubuzi baloopedde President abakungu ababaliisa akakanja. Neewuunya ababaka ba Parliament be tulonda mwene mugereko omusolo. Omusumba aweereza obubaka obukamba omukazi amulumiriza okumuzaalamu n'adduka. Nangamba siddamu kuba kusimuye. Eyalebula headmaster okuganza abasomesa abakazi gamumyuse. Bamusalidde ekibonerezo ekikambwe n'ayeba. Kale munnange ko kalidde njagala tunyumye nga tutandise n'abasuubuzi b'omu Kampala abasinkanye President Yoweri Kaguta Museveni ku kisaawe Kololo. Bano bamuloopedde abakungu ba gavumenti abatatawaanye yadde okubayamba nga ne bwe bagezaako okubabeerako bye babagamba tebabafaako era beekokkodde abaka ba Parliament abateesa ne bayisa emisolo emikambwe. Okwogera bino babadde bava ku nkola eya e-freeze eyaviirako abasuubuzi okwekalakaasa gye buvuddeko. Abasuubuzi okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo babukeereza nkokola okugenda ku kisaawe Kololo okusinkana Pulezidenti ku nsonga ezabaviirako okuggala amaduuka gaabwe omwezi oguwedde. President Museveni mu kugendayo ayaniriziddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, baminisita okuli owa Kampala Hajat Minsa Kabanda n'abalala. Ssentebe w'ekibiina ky'abasuubuzi mu Kampala Thaddeus Musoke Nagenda yasoose okwanjula ensonga ezinyiga abasuubuzi okuli omusolo, bamusigansimbi abatembeeya ebintu n'enkola eya e-freeze. Situitu zaffe tugamba otuweeyo ku bwini otuwe essuubi tuli mu kweyiiya bweyiiya kyekiri kye baagamba nti tuba tuyiriba kyova olaba e-freeze baagamba tasobola kukkiriza na kuyiriba. Singa President awo tuyambako awo. Oluvuddeko akulira Futa John Kabanda n'ayogera ku nsonga eziwerako ng'abulidde President ku nkola ya e-freeze gy'agamba nti ebalemedde ddala okutegeera. Twajirwa kye bayita omumpembe eyakola e-freeze yali tagikoledde eggwanga Uganda. Bakola e-freeze nga bagikoledde amawanga agali stable mu byenfuna. Ne wano mu ggwanga Uganda buli kimu kyonna naddala mu bizinesi ze tukola zakweyiya sebo nga bwe wakuba e-freeze n'ogiwogoloza n'olaba nga tesaanidde maduuka gaffe yimirira ku magulu g'ogikubira eddala teddanga naffe tusobole okuba nga tweyagalako mu busuubuzi bwaffe nga Bannayuganda. Aloopedde Pulezidenti nti n'ebimu ku bye bakkaanyako mu nsinkano gye balina amaka g'obwa Pulezidenti olwali okufuluma atabakwasa amateeka ne baddamu buto okubakwata. Walagira ebikwekweto ku e-freeze biyimirire, penalties and fines ziyimirire, abantu bafune access ku accounts zaabwe. Sebo tebyaba n'embuuza ani akulembera eggwanga lino. Ategeeza nti bawandiise ebbaluwa nnyingi nga n'ezimu zaatuuka ewa Ssaabaminisita naye ne batayambibwa. Naye nga maama Nabbanja oyo gw'olabaawo ebbaluwa ziwera n'50 mu woofiisi ye nga tatuddangamu n'emu. Tibwa President nze sirabangako bbaluwa ya Kabanda. Addiriddwa Edward Ntale nga ye yeemulugunyizza ku kitongole kya UNBS ne UR ebyayogeddeko nti birimu abakozi abatali balambulukufu. Tuyambe ku kitongole kya UNBS ekitufuukidde akayinja mu ngatto.
bakugamba nti item ogirigisitalinga twagala emitwalo 7 ate osasuleyo sente endala miliyoni 1.4 kaakati ono atandikawo munnayuganda ka fakitola akatono agenda kakulaakulanya atya nga bali bafuuka bamusoloza bamusolo. Godfrey Katongola amyuka ssentebe wa FUTA asabye ebyamaguzi byonna bibeere n'omutemwa ogubigerekerwa gumu. Ne bwakukwata n'agamba nti osasudde ensimbi ntono oba tosobola kumuwangula oba ojja kumuwa enguzi gy'ayagala era ssebo ow'ekitiibwa olwanyisiza enguzi ebbanga ddene naye omusolo bwe gutaabeere standard ng'ate guli wansi abakulu bano okitegeeza bakyagenda mu maaso n'okutulyako enguzi. Ono era yeewuunyiza ababaka ba palamenti olw'okubateesezanga n'okubayisiza emisolo egibatuuse mu bulago n'asaba pulezidenti abateerewo emmeeza kwe baba batuusiza ensonga zaabwe. Omusolo nze neewuunya ababaka ba palamenti be tulonda mwe ne mugereka omusolo naye nga mukimanyi bwempa omusolo mu butuufu bwagwo nina okugwa batume muli batemu nnyo. Omwogezi wa Kasita Haji Issa Ssekitto yeemulugunyiza ku misolo gy'agamba nti gituuse n'okugyabamu mu bizinensi. Enkola ya IFRIS ku poto eya Uganda Revenue Authority tekuli apiiru. Bw'oba olina ensobi gy'okoze n'oyagala ogigolola ku system tewali provision of appeal. Hajat Minsa Kabanda olukuta akazindaalo asanze akaseera akazibu okwogera olw'abasuubuzi okumukuba olube. Bwe tunamala okusomesebwa tujja kukola kyonna ky'ogamba. Ye Ssaabaminisita Nabbanja ategeezezza nti yadde teyayitiddwa aze okuliriza pulezidenti by'agamba mbisibwe mu nkola. Nze tebampise neerese nzekka ningamba kambeerewo ntegeere ensonga zonna nga bwe ziri nga bw'onooziragira nze nkozese obuyinza bwe wankwasa okulaba nga biteekebwa mu nkola. Kale bibadde kololo ate era President Museveni asinkanye basuubuzi ku kisaawe ne kololo ekibadde kimututteyo kugonjoola obutakkaanya obuli wakati w'abasuubuzi n'enkola eyo eya IFRIS era nga ensonga zino zaaleetera abasuubuzi okwediima omwezi oguwedde. Pulezidenti awabudde ku nkola eno eya IFRIS n'agamba nti beeyambise amasimu mu nkola eno kubanga akuuma kaaleetebwa ka buseere nnyo. There are too many taxis in Uganda. This is not true. President Museveni mu kwanukula ku nsonga z'abasuubuzi atandise na kusambajja ebigambo by'abasuubuzi nti omusolo mungi kuba yajjawo emisolo gyonna ku byamaguzi ebitundibwa ebweru naddala ebirime. It was called coffee export tax. Gwali musolo gwayitibwanga omusolo gw'ebyemmwanyi mu kutunda ebweru. We abolished that tax. President agamba nti bajjawo n'omusolo gw'omutwe ogwali gumanyiddwa nga head tax. There is no tax on individuals, head tax omusolo gw'omutwe. We abolished that. Era ayogedde ku ngeri gy'azaalwanyisaamu empooza eziggyibwa kuba mu nfunampola ezigerekebwa gavumenti ez'ebitundu. Show me a single export tax, just one. I don't want two, I don't want three, just one. So there is no tax on exports of Uganda. Museveni era agambye nti balina musolo guggyibwa ku basuubuzi abasuubula ebweru w'eggwanga ng'ebaleeta byongera okutumbula ebintu ebya kuno. Anenyeza abasuubuzi okwettana n'ebyamaguzi ebikolebwa ebweru kyayise okusaka nti kino kye kibasibyako akanyaga k'emisolo kuba abasuubula ebintu ebikolebwa kuno tebasula musolo mungi. And I was having battles with the local governments, with the imposer or the Gonda sellers in Ukaya, all those who are doing internal trade, who have been fighting with them. There is no import tax on products bought from the factory within Uganda and traded within Uganda. Akinoganyiza nti emisolo ku bintu byalejjalejja ebiva ebweru kagenderere nga mukadde akogga ng'era sijja kuvaawo okusobola okubikendeeza ku katale okusobozesa okutumbula ebyamaguzi bya kuno. Import of consumer goods which are not medicine, which are not machinery, which are not raw materials, and which are not intermediate products. This is what we are talking about. And our taxation on those items is deliberate. These people who don't explain it to you clearly and guide you, the officials.
Museveni ategeeza nti ssente Uganda zeefuna mu mmwanyi zonna ziggwera mu kusuubula ngoye. Uganda is spending now $880 million on importing textiles. Eggwanga lyaffe Uganda buli mwaka lisaasaanya miliyoni 808 eza dola ku ngoye ezisakiddwa okuva mawanga g'ebweru. That means all the money we earn from coffee, because we earn from coffee about $900 million. Now we are getting 900, but all of it goes back to kusaka engoye. Asibye abasuubuzi okwefumiitiriza balabe ebyo basobola okusuubula basala amagezi okulaba nga ebyekolera kuno. What I would like to do is to see you graduate from Okusaka to making the products here. Asambazi n'ebyogerwa abasuubuzi nti gavumenti teyambye bayinvesita ba kuno n'abategeeza nti ebitundu 7 ku buli 100 eby'amakolero g'ennamanve ga bannayuganda era n'abasomera ne bannyinigo. 150 companies in Namanve. Company binamu 5 in Namanve. 315 of them are Ugandan. That is 70%. Yeewunyizza abasuubuzi ate okulwanyisa bamusigansimbi abachina abazze kuno ne batandikawo amakolero ng'erikola tayiro ekapeeka. And you should stop that language because your language is a bad one. Kakao, a Chinese has come and set up a factory for making, like the one of Kapeka, for making flower tiles. In the past, Uganda was importing flower tiles of $40 million. The Chinese have saved us that chikurukuto. Walo sekito n'abalala bamuvunira. They are cursing him as if he's an enemy. President awumbye nti omusolo gwa VAT tagulabamu buzibu kuba ku buli mutendera gw'obusuubuzi waliwo omutemwa mutonotono ogugibwako obuzibu n'abuteeka ku nsasula yaagwo. I have studied. I don't see the danger of the VAT. Because it is not too much per level. Kubanga si mungi nnyo ku buli ddaala. And it brings more money for the government. Ate kireeta ssente nnyingi mu gavumenti. And it protects our factories. So I think you should study it more. I don't see any danger there myself. Akatiriza nti ng'abazungu bwe batakkiriza byamaguzi bya Uganda ebimu okutundibwa katale ka Bulaaya ne Uganda tayinza kukkiriza buli ekiva e Bulaaya okutuuka ku katale ka Uganda. Ategeeza nti enkola ya IFRIS yakuvaawo nti kuba yalabye okukuuma ka IFRIS n'abakubiriza okugikozesa nga beeyambisa essimu. Have to buy the IFRIS machine itself of 6 million, which is very expensive. N'olwekyo toweetaaga kugula kyuma kiri ekya IFRIS ekigula miliyoni 6. You can use the smartphone, but use the attachment of 150,000. Bw'ati ayisizza ekiragiro eri URA obutalemera ku basuubuzi buli omu okuba n'ekyuma kya IFRIS. I direct URA not to insist on IFRIS machine. Era alagidde waleme kubaawo ebibonerezo eri abanaagaana okwesa ekyuma kino. Don't want these harsh punishments. Let people be helped to understand the new process. The IFRIS, the payment, what is remaining is the issue of what if the goods are bidiba. I want an answer to that. Aweze n'ekyayora okubisa engassi abo abakola ensobi ku IFRIS n'awera n'okufaafaagana n'abajemera ebiragiro bye ku nkola ya IFRIS. Alagidde yora okutuula n'abakulembeze b'abasuubuzi bamulungule obumulumulu obuli mu nkola ya IFRIS. On June 20th, but one usually how they have fine-tuned that, because that's why I see a gap. Era omukulembeze abaaniriza. Kale ebyo bye bibadde ekkololo oluvannyuma lw'okwogera kwa President n'abasuubuzi bawadde endowooza zaabwe ku ebyo ebibategeezeddwa.
Naye President kyayogeddeko ku kyokuleeta engoye tukisanyukira okukola ki okubanga factories za wano zisobola okukula nezikola engoye ne naffe tumusaba nti naffe bwe tugenda n'ebweru bwe tuba tusase tujjira kukolera mu ggwanga lyaffe tuba tuze kuzimba ggwanga lyaffe mukulu Mr. President. Kyenjizeemu nti nsobola okutandika okuva na leero okugira nga nkola nga bwe nnoonya ssente ntandika osuubula wano kuba waliwo ebimu bye mbadde simanyi nti oba waliwo n'engoye zensobola osuubula wano n'entundira wano kubanga emisolo mingi ku ndiboota kwe tusuubula. Poliisi eya IFRIS temanyi musuubuzi nti akoze loss, temanyi musuubuzi nti oba bamubbye, eyo poliisi tesobola kukola wano mu ggwanga. Omukulembeze kw'okutwaliza awamu atumenye omutima era tugenze tuwotose kyetwali tusuubira si kyetufunye. Ogwafuso nga namba yante osala nteedo nga mogoba kuzira. Mulimu taxes ezisookera ddala ku internet ne muyingiramu taxes ezigendera ku kyuma ekyo atugambye kwanga tukozesa amasimu but taxation ebeera eri waggulu. Manyi kampuni nyingi emu nga bbiri ng'omuntu atutteyo ebintu transaction nebanga erina kuba reversed naye nga URA tosobola kuwaki tosobola kuwa credit note zagamba they have so many credit notes outstanding zigaaniddwa okukola ki okuddibwamu. Products ze tulina wano ezaffe zagambye nti tayagala bantu build Uganda tezisobola tusatifyinga ffenna abasuubuzi abaliwo. Nembuuza ekirala ow'ekitiibwa nti ffe abaleeta abasaka ebweru totufunamu. Abantu tulina okubayigiriza engeri eziriwo gye basobola okukozesa mu IFRIS. Abantu bangi badde tebakimanyi nti osobola okukozesa application ku simu yo n'okozesa IFRIS ng'olina ka thermal printer kya bbeeyi ntono nnyo. Osobola okubeera ne app n'ogiteeka ku computer yo oba ku tablet. Ezo option tugenda ziyigiriza abantu. Omuntu oba olina akakadde akamu osobola okufuna ne EFD kamashini. So options endala ezo zonna weeziri era tusuubira nti tujja kuziyigiriza abantu. Kale ebyo bwe bityo era emboozi eyo tujja kwongera okugimulungula mu mawulire gaffe amalala. Bwe tweyongerayo pastor omukazi gwalumiriza okuzaalamu abaana ate n'abeegaana bwe yalabye agataliiko nfuufu eggulo gamusonsomodde. Ono oluvannyuma yakubidde omukyalo ono n'amutiisatiisa nti singa addamu okugenda ku gataliiko nfuufu tagenda kuddamu kumukubira yadde essimu. Mu kiri ekikazezza olunaku olwaliro ku mawulire agataliiko nfuufu tukulaze egguliro ly'omukazi Scovia Kyomuhendo eyagumbibwa ssente w'ekyalo Panda Piel mu muluka gw'e Butabika mu Kampala ng'alumiriza omusumba Joshua Stephen Sekatogo asumbye Cancer Reformed Bible Church Uganda esangibwa Iganga okumuzaalamu abaana basatu kyokka ne yeegaanako ababiri ng'agamba nti ekyuma kyamulaza omwana omulenzi omu yekka nti ewuwe. Agamba abaana ye abayambanga mikwano gye naye mbusiye taata waabwe. Omukyalo ono ayagala abantu bamuyambe agende mu byuma bya gavumenti ebikebera omusaayi ng'omusumba gye yakeberera abaana yandibanga yagulira alizaati nezikyusibwa. Kati nze nganze bwe nalaba omusajja yagulirira ku byenfuna ng'ayagala nve ku mayumba ge. Kyokka mbangu ddala ng'eggulire limaze okulagibwa omusumba akubidde omukyalo n'essimu nga mukawukira omususa ng'amunenya okuteeka ensonga zino mu mawulire nga bamwerekereza ebigambo ebitiisatiisa nti kamutadde mu mawulire alinde kkooti ye nebalamula. Ngamba mpayiriza ngamba era bye wabadde oyagala byebyo nakulabye ku bukedde webale era kyoyagala tujja kulaba oba n'okifunamu era kati saawa zino tugenda mu kooti. Nangamba era byatusanyusiza nnyo ewaka wano kyewakoze kirungi nantiisa n'okuntiisa nangamba siddamu kukuba ku simu ye taddamu kutuwa buyambe bwonna neesonyiwa essimu ye kuba siina bwemuyita naye talina bwampita. Kyomuhendo akakasizza omusumba Sekatogo nti abaana teyabamuzaaliramu mu kkooti gy'atinkiza okumutwala nga kirina kuggwera mu kkerero lya gavumenti. Ebyogamba ontwale mu kkooti we twazaalira kkooti tebaaliyo teriro ye yaliyo nti tuzaala abo abaana okimanyi bulungi abaana we twabazaalira embeera gye twalimu ne bye wayogera obimanyi. Kyomuhendo awabudde pasita ayimirire ng'omusajja aleme kutya mukyala w'omukulu ng'ono alinga yamutadde kujjiribwa okwegaana abaana. Pasita akkiriza tugende ku musaayi tukole DNA y'abaana entuufu kubanga ne gy'oli amazima ogamanyi. Mu kusooka nakugamba tugende mu madwaliro ga gavumenti gwe n'ogaana
nongamba kooti yakulagidde ogende mu private simanyi be bajja okukolera amangu nga simanyi nti osobola okukola ekintu bwekityo okwegaana omusaayi gwo. Wabula ku lukomo lwa ssima olunaku olw'eggulo omusumba yakkiriza nti amanyi ky'omuwendo naye bye yabadde ayogerako nga tabimanyi. Byo ngamba siritegeera simina mu baana gamba ko mulinamu abaana niyo omuntu nga mumanyi ye naye byogerako siritegeera. Toyagala njeyo obujulizi buli kimu ky'oyagala kuba buli kimu okimanyi naye saawa zino weegaana bye wayogera ku erosi kati saawa zino si by'oyogera. Bannange nsaba Prime Minister Nabanja onyambe Minister Balamu bannange abakikwatako mwenna nsaba munsaasire. Abakyala ku kyalo kino nga bakulembeddwamu abakyala Grace Nabulo bavumiridde ekyomusumba okutatana ekitiibwa ky'obufumbo n'azaala abaana ebweru aye n'atandika okubeegaana tikubanga ate mukyala w'omukulu. Uma genda obudde mukyala omukulu akitegeere nti tufu naye abaana abalala tuswabuyo mu maaso ga Katonda. Pasito oyo ayikirize bagende mu musaayi. James Magala yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kale n'emboozi eyo nkusaba okkirize tuwummulemu kye kitundu kyaffe ekisoose ekyagataliiko nfuufu naye nga mugetudda nago mu kitundu ekyokubiri mangi nnyo ojja ganyumirwa nga lino. Empaka z'okuyimba ennyimba z'abajulizi zeeyongeddemu ebbugumu. Kwaya zongedde okuweereza obutambi. Kitundu kyaffe kyakubiri ekyamawulire agataliiko nfuufu mukwana akyatudde okutulaba nnyongera okwebaza akaddaka k'omuwendo k'otuwa. Kooti esalidde ekibonerezo omusomesa gwe balumiriza okulebula omukulu w'essomero erya Educare Junior School nga lino lisangibwa Wakaliga ng'ono yalebula omukulu w'essomero nti taganzizza abasomesa bakyala neeyano. Omusomesa w'omubiri w'emyaka 37 nga yali asomesa essomo lya Lungereza ku ssomero lya Educare Junior School Wakaliga mu Kampala. Omulamuzi Adamuzi Byarugabo wa kkooti ya Nateete Lubaga Mengo gwasingisizza omusango ogw'okulebulira Mahadi Kayondo omukulu w'essomero lino ku mukutu gwa WhatsApp ogatta abasomesa nga mulumiriza nti azonzese bugambo basomesa bakyala asula ntebe. Omulamuzi amulagidde okuwa engassi yansimbibwa bukadde 4 mu emitwalo 6 nga kino kimulema lwa kusindikibwa mu kolokoni omwaka mulamba. I sentenced the convict to pay a fine of 200 currency coins, which is equivalent to 4 million Uganda shillings, default of which serve 1 year imprisonment. Asingiziddwa emisango ebiri oguli ogw'okwesa obubi omukutu omugatta abantu n'okwogera n'ekigendererwa eky'okusiga obukyayi. Emu ku bintu mu biruubi yalebula Kayondo kuliko eky'okwekobaana ne banka emu ssaako omukungu waayo ne bagaana okumusasula omusaala n'okulyensako ye NSSF era yalumiriza Headmaster nti bwe baatwala abaana akabaga akamalako omwaka n'abasomesa abakyala baaleka abaana bazannya ne bagenda badda mu mboozi era nti yalebula omukulu w'essomero ono nti byasomesa kumalira bayizi budde kubanga tabitegeera omutindo gwe gwa kibogwe nga kye kyaviirako n'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu okugwa essomo lya ssaayansi. Omuwabi wa gavumenti Karen Mpumwire ategeeza kkooti nti mu birwasa n'ekibonerezo nga kino kiwe ekyokuyiga abalebula bannaabwe so nga ne mu kkooti yalaga Mampatte yali mwetowaze. This can be done by casting harsh sentences. Bwe lwakanze kwegayirira yali Headmaster Kayondo ng'asiwa nsaano ku mazzi. So sorry, my brother, Mr. Kayondo Mahadi. I know what happened. I have children to take care of. My mother is also in bad condition. N'ensonga endala niyo yasingira ddala obukulu bagiyita insubordination. Kimanyi mu Luganda singa awo niyo yayimirira mu maaso g'abazadde n'abaana n'atya obwolo line manager we. Omulamuzi alabudde abo bonna abakozesa ebyomutimbagano. Because what is aired out cannot be taken back or retracted.
And this warning goes to other people who misuse social media. They need to check themselves before writing, sharing, or posting anything about somebody. Martin Kiza yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV. Ate abasuubuzi b'omu Ndeeba bataayiza omuvubuka abadde ayagala okudduka ku Nakawere ng'ono yazadde abaana 3 omulundi gumu nga mu kiseera kino ali mu ddwaliro ery'e Mulago e Kawempe. Kitegerekese nti omuvubuka buli kasente kabadde nako abadde akemazeeko ng'ono atuuse n'okubalaga risiiti zazaasasulirako nga kati ategeezezza nti ye akalidde nga kyokka ekibadde kimweyimirira kwe kudduka. Jimmy Seremba abasuubuzi b'omu Ndeeba gwe bataayiza nga adduka okugenda ku kyalo okwewogomakeeyo oluvannyuma lwa mukazi we okuzaala abaana 3 omulundi gumu mu ddwaliro lya Mulago e Kawempe n'asaasaanya ensimbi zonna ze yabadde nazo ng'agamba nti kati akalidde ate nga n'omukyala tannasiibulwa. Ono abeera mu Ndeeba gy'alina akaduuka akatunda cakala nga kitegerekese nti bamukutte alinnya bbaasi okweyongerayo mu kyalo olw'obuvunaanyizibwa omuyinze. Naye munnaffe yagudde ku buzibu najja azaala abaana 3 ate ne babatwala mu nasale kati embeera n'emuyinga era asangiddwa dduka. Nze binayogeddeko naye yaŋŋambye yagenze okubalamu bbiiru zeyakafuna ku nizaasuubira mu ddwaliro embeera neekola ki nemutabukako tumusanze alinnya bbaasi. Abasuubuzi batandise okumubuulirira n'okumugumyakiriza obuvunaanyizibwa nti kubanga buli mwana ajja n'ezziki kansolinga yatugamba okudduka tekijja kukola maki bayise SP Sarah Nanyonja akola ku nsonga z'abaana n'amaka ku poliisi e Katwe naye atuuzizza Seremba n'amunnyonnyola omusango gw'abazizza singa adduka ku Nakawere ono akyali mu ddwaliro mu kiseera wasinga okumwetaagira. Ekisooka bw'odduka ku mukyala ng'ali mu ddwaliro tusobola okuggulako omusango gwa domestic violence oba otulugunyizza omukyala kuba olwedde ali mu bulumi ate asuubira nti gw'osobola okubeerawo okumuyamba ate gwe n'osalawo okudduka. Seremba afukamidde ne yeetonda nga bw'ategeeza nti okudduka ku baana takikola lwa kwagala wabula embeera yamukakanyaddeko olw'omukyala gwe baateeka mu kasenga ak'ekikungu mu ddwaliro kyokka nga ye talina wadde ennusu nga mu kiseera kino yakasaasaanya obukadde 2 akadduka konna bakalidde kaweddewo. Yawo bizinesi mugiraba gye nnina sitooka byonna biweddemu ebintu bimalamu biggwamu nange kimpitiriddeko ate nga ndaba bbiiru zeeyongera bweyongera. Abasuubuzi bano nga bakulembeddwamu Godfrey Muhirwa kuyamba ssente batandise okwekolamu omulimu okumusondera ku ssente nga walaajanira bazira kisa. Landiroodi wange gwempandisaako wano anziruukiriddeyo ne miliyoni 2 boosi neeyanziza nnyo neeyanze bwe bali kunziruukirira naye bino bibadde binnyiize. Oluvannyuma lw'okumuwooyawooya atutte omusasi waffe ku ddwaliro abaana bano gye bakuumirwa. Martin Kiza yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate mu mboozi yaffe ey'omulimi asinga ng'eno evujjirirwa mu mboozi yaffe ey'omulimi eno ng'evujjirirwa ab'ekitongole ekya NADS olunaku lwaleero tukuleetedde omulunzi ate era omulimi ng'annyonnyola engeri amagezi agazze gamuweebwa wamu n'ensukusa bwe bimuyambye okumusitula okuva ku ddaala erimu okugenda ku ddaala eddala. Ono asangibwa mu disitulikiti y'e Rengo kati yafuuse wa kwebuuzibwako. Bw'osinkana Janet Namujuza wakaawe tulima kakasa nti ddala kyakola akimanyi era akyagala naddala bwe gutuuka ku by'obulimi. Ekikakasa kino y'engeri gy'assa mu nkola amagezi ag'ekikugu agaamuweebwa abalimisa okuva ku disitulikiti. Twali tuli awo ne batuyita ne tutandika okugenda mu misomo era twafuna omusomo gwali gwa NADS twagufuna ku Ggombolola. Omukulu eyatuwa omusomo ogwo baali bamuyita Mazinga akola ku disitulikiti nakati gyali. Mr. Mazinga yatusomesa nti ne bw'oba n'enkoko emu osobola okufuna ekisibo era bwe twadda ne munnange ne tukuba pulaani ne tugulayo enkoko egi netandika okuzaala.
olw'enkola ye y'emirimu n'obunyiikivu mu mwaka 2022 y'omu ku balimi ab'ekitongole kya NADS be baawa ensukusa era baamuwa eziwerera ddala 10 n'asitula olusuku okugatta ku birala by'akola era byafunye byeyogerera. Eyali omulimi ku mutendera omutono mu 2018 Namujusi kati mulimi w'amaanyi era yeebuuzibwako ng'afuuse ekyokulabirako mu disitulikiti y'e Rengo gy'asibuka. Twali tuli awo Mr. Semwogerero omulimisa waffe naye n'atuwa omusomo n'atulalika obutooke nti waliyo obutooke muyina ekifo twakola n'amaanyi ne tusima ebinnya mu bwangu. Olw'omusomo guli gwe twasoma gw'ebyobulimi twali tulina experience y'ebinnya. Obutooke ne batuyita ne tugenda kugombola ne tubunona. Twabuleetera mu Luveera wamma abaaliwo baaseka. Naye ate kati olwaleero be beegomba ne tubaguza ensigo. Ensigo tuzifunamu kuba twakatunda endokwa 6. Omwaka gumu bwe guti ebitooke ebyo byali bimaze okussa. Akubuulira ennyingiza ye bw'ekyuse oluvannyuma lwa NADS okumukwata ku mukono. Ekyasinga otwewuunyisa ebitooke byonna byassiza kumu naye ng'ate birimu ebika ebitabule. Ekyasinga okunnyamba mu ekyo nti mu kussa omulundi ogumu era nabitunda amatooke nagatunda omulundi gumu. Kale olw'eyo luutu yonna ne mbanga fiizi z'abaana 7 bonna bali mu kisulo ne mbanga nsobodde okusasulayo fiizi zaabwe. Najjamu $3 million kuba buli tooke nali nditunda $3,000. Nazimbamu ekyumba ky'enkoko kiri era ne tuteekamu n'enkoko. Kati nkiyita na kya NADS kubanga ensibuko yaakyo ssente zaava mu NADS ezakizimba. Era nze nsaba nkubiriza abantu bonna bwe bawulidde NADS bettanirewo bakuwa ekintu ate era ne bakirondoola kuba singa tebakirondoola osobola okwesuulirayo ogwa naggamba. Naye omuntu yenna ng'afunye ekintu ng'amanyi nti alina abalondoozi ateekeddwa okiwaamu amaanyi. Kati mu kiwaamu amaanyi ate gwe mwefuniramu. Nze ne famire yange nga twebaza NADS. Kale okyatukoledde ddala bulungi kitundu kya 3 ekyagataliiko nfuufu. Kino katukigulewo ne kampuni eya Vision Group ng'eno yawomye omutwe mu mpaka ez'ennyimba z'abajulizi era nga yataddewo ebirabo eri abo abanaawangula. Empaka zino zikyagenda mu maaso era nga ze zikulembera emikolo egy'okulamaga okw'omwaka guno okugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga ku biggwa by'abajulizi e Namugongo. Empaka z'okuyimba ennyimba z'abajulizi ezatumiddwa National Matters Choirs Competition nga zigenda kwetabwamu kwaya z'abakulisaayo n'abakatuliki nga buli kwaya enaawangula yakuweebwa ensimbi obukadde 10 songa ne zinaakwata ekyokubiri zaakubuukawo ne kavu. Empaka zino ziteekebwa Vision Group ne banywanyi baayo okuli kampuni ensogozi ya soda wa Pepsi ne 7up eya Crown Beverages ne Equity Bank nga zigendereddwamu okumanyisa Bannayuganda ebikwata ku bajulizi ba Uganda abafiirira eddiini. Zatongozebwako Sena Hotel mu Kampala ku ntandikwa y'omwezi guno. Kwaya 14 zezisuubira okwetaba mu mpaka zino nga kuno kwe bajja okulonda 6 ogunaagenda ku final olwo kwaya 3 empanguzi ku buli ludda zibuukewo n'ebirabo nga Maxadi omukwanaganya w'empaka zino bannyonnyola. Kwaya 14 abagenda okubanga bakompitinga ku national level. Kati ate bwe bamala okukompitinga ku national level era tujje mu kwaya 6 abakristaayo kwaya 3 n'abakatoliki kwaya 3.
ategeeza ng'ebbugumu eryeyongedde naddala okuva kwaya ez'enjawulo ezatandika okuweereza obutambi bwabwe ku nnamba y'essimu gy'awadde. Era n'ategeeza nti nsalesale w'okuweereza obutambi buno wanga 12 omwezi guno nga z'empaka z'akamalirizo zisuubira okubaawo nga 26 omwezi guno. Final tugisuubira okuba nga 26 era tutunulira finals zino okubeera wano e Kampala mu Kampala Serena Hotel. Max ayongedde okuttaanya ku birabo ebyateereddwawo. Kati mwaba omukaaga bonna bawanguzi kubanga kwaya esooka ejja kubanga efuna miliyoni 10, kwaya eddako ejja kubanga efuna miliyoni 5, then kwaya eyokusatu miliyoni 3 ku buli side. Joseph Bato mumanyi by'ennyimba era nga y'omu ku basazi b'empaka zino alambuludde ku byebasuubira mu bagenda okuzeetabamu. Kontanye bajja kuyimba ennyimba 3. Omwo mwe muli oluyimba olwawandiikibwa edda lwe tuyita set piece lwa maloboozi 4. Olwo oluyimba bonna bajja dduyimba. Kati oluyimba olwokubiri lujja kuba lwa maloboozi naye nga lwayiyizibwa bannayuganda. Oluyimba olwokusatu lujja kuba nga lwa kinnansi naye nga lulimu ebigambo ebyetuusa ku bajulizi kubanga tucelebratinga bajulizi. Akasiza nga bwe zigenda okusalibwa mu bwerufu nawo amagezi abagenda okuzeetabamu obutasusa bayimbi 20. Abagenda okusala empaka zino bakugu. Nsuubira okubeerako kweyo ttiimu eyabo abagenda okusala empaka zino. Adrian Bale Wanika yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Ate gavumenti eraze weetuuse ku kwongera okulongoosa ebyentambula okwanguyiza abasaabaze. Bino bikakasiddwa Minisita General Katumba Wamala ng'era kino kye kitundu kyaffe ekifundikira emboozi zaffe ku mirimu egy'eggaali y'omukka. Nga tufundikira emboozi zaffe ku ntambula y'eggaali y'omukka mu ggwanga olwaleero tutunuulidde ekitongole ekituuse mu kulongoosa n'okuddabiriza layini zonna nga bwe zaali ng'okusobola okukendeza ku buzito ku nguudo zaffe sawa okwanguyiza abasuubuzi emirimu gyabwe. Mu kuwaamu ne General Katumba Wamala minisita w'emirimu n'entambula ategeeza nti gavumenti ekola buli kisoboka okulaba nga balongoosa n'okuddabiriza emmeri eggaali y'omukka ey'emigugu saako okuddabiriza enguudo zonna okuli oluvetololo okudda eggulu ne pakwa kisaako ey'abantu okuva mu Kampala okudda It's actually the whole idea behind is to reduce on the traffic jam, especially on Jinja Kampala Road, the section between Kampala and Namam. That's the one we are addressing now. But our view is that they are now constructing Namam to Mukono Street. So eventually it will be Kampala to Mukono to Kampala. When we are satisfied with that section, then we shall also take the Chengera route so that it's also done. General Katumba yakwedde ku kifo awakanikirwa n'okuddabiriza eggaali z'omukka ng'agambye kyali kyafuuka matongo wabula yeebazizza kuli ekitongole kino David Musoke-Bulega olw'okukiddabiriza nkate matameerere. Nalukolonga was a very, very good workshop. It had been laid to West. Our team led by Engineer Kafero under the direction of the MD have been able to, bring it to life. And this is what we are saying. And many more will come. Mu kiseera kino gavumenti eddabiriza oluguudo lw'eggaali y'omukka oluva Namanvu okudda Mukono ategeeza nti kampuni nga Lofenx ezikozesa eggaali y'omukka okuleetako n'ebintu byazo ziyitamu kusoomozebwa kyokka agambye nti bakola ekisobola okulaba nga bamaliriza. General Katumba yagenda n'okutereeza entambula ey'okumazinga gye buvudde ku yatongoza okutandika omulimu gw'okutereeza okwesoma lwa Portable okudda e Mwanza. Water transport is the cheapest, rail is the next cheapest. If I can bring your cargo from Dar es Salaam to here at the half the price of what you use to carry the same goods from same Mombasa on road or Dar es Salaam on road, definitely will come onto the rail. Procopio Siromo yakusakidde Gullion ku Lwabukedde TV.
Tweyongereyo n'ekitundu kyaffe ekisembayo oluvannyuma tugende mu by'emizannyo. Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo eby'abantu mu ggwanga ekya UBOS balabudde oba bawabudde abantu okukwatagana obulungi n'abo abagenda okubala abantu nga kuno jjukira kutandika ku lunaku olwokutaano. Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga era ekigenda okwekebakeba eddimu ery'okubala abantu okutandika n'olwokutaano lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 10 ekya Uganda Bureau of Statistics UBOS mu bufunze balambuludde ku bimu ku bibuuzo ebigenda okubuuzibwa abantu ng'omulimu gw'okubala gugenda mu maaso nga Dr. Vincent Senono omu ku bagumbi balobwa nnyonnyola. Ebimu ku bibuuzo tugenda okubabuuzibwa ge mannyago, emyaka, osulawa, obeerawa, okolerawa n'ebimu ku bintu by'olina. Ebibuuzo ebikwatagana ku kyalo tugenda kumanya mulimu essomero, mulimu eddwaliro, mulimu oluguudo lwa kolas. Dr. Senono alungamiza nti okubuuza abantu by'obugagga byabwe tekigenderamu kwagala kubagerekera musolo nga n'okwogera emyaka emituufu kiyamba gavumenti okumanya omuwendo gw'abantu oguli mu kitundu ekyo n'emyaka gyabwe okusobola okubateekerateekera nga yeesigama ku myaka. Singa oba owadde omuwendo omukyamu, for example nogamba omwana wange wa myaka 5 nenga wa myaka 2, kitegeeza baba bagenda okuwa obuyambi bwonna obukwatagana ku baana abo. Obuyambi obuba butono okusinga bwe bwandikoze eki bwe bwandibadde. Abantu era bakubuuzibwa ne kwongera enteekateeka za gavumenti ezijja abantu mu bwavu ezize zikwatibwamu okukakasa obanga ddala bannansi baziganyulwamu. Abantu era bakubuuzibwa ne ku bikozesebwa waka omuli engeri gye bafunamu amazzi agakozesebwa, amasannyalaze, kika kya leediyo ne TV ze balina, saako ekika ky'ennyumba mwe basula ne kalonda omulala agwa mu kkowe eryo. Abantu abasinga balowooza nti bw'obuuza nti olina TV bagenda kuggyako muki omusolo, bwe babuuza nti olina emmotoka bagenda kuggyako omusolo, naye nga ekigendererwa kwe kuyamba abantu okumanya bwe tuba twagala gavumenti eyagala okuweereza obubaka obukwatagana ku bintu eby'enjawulo ekozese TV, ekozese radio. So bw'oba onoogenda ku bukedde okuwaayo message yo ogamba nti abantu bwe bati be bawuliriza ki TV. Era ne twongerako n'ebibuuzo, osula otya, ennyumba gy'osulamu ya mabaati, ya tiles, ya ssubi. Abantu era bakubuuzibwa ebikwata ku kyalo kyabwe okugeza ng'ebyobulamu, ebyenjigiriza, engeri gye bayisibwamu ng'enkuba etonnye n'ebirala ebinaayamba gavumenti okumanya obwetaavu obuli mu kitundu ekyo. Bw'eba ng'ekwatagana n'amazzi amayonjo, bantu bameka abatalina amazzi mayonjo. Dr. Senono alaajanidde bannayuganda okubeera abeerufu nga baddamu ebibuuzo bino era nga amawulire gonna ge bagenda okuwaayo agenda kubeera gakyama nga mpawo agenda kugalaalaasa. Nti emyaka egyo omuntu gw'ogenda ogibuulira tagenda gibuulira muli muntu nti oli wa myaka bwe giti. Olunaku olw'enkya tugenda kulaga ebintu abagenda okubala bye bagenda okubeera nabyo okwewala gakyala kimpadde agayinza okugenda mu maka gaffe nga geefudde agabala abantu kumbe ganyaguluzi. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Lura Lorian n'ekitundu kyaffe ky'ebyemizannyo Hagataliko Nfuufu wano ku Bukedde TV1. Tutandikiddeko omuzannyo gw'emmotoka z'empaka olunaku olwaleero abashiro bavuddeyo ne bakakasa nga bazitaddemu obukadde bw'ensimu za Uganda 3 nga abavuzi 35 buli omu agenda kuba afuna lita z'amafuta 10 mu mpaka ezibulako ennaku 2 okubaawo ng'empaka zino eza Pearl of Africa Uganda Rally ziri ku kalenda ya Africa. Zitandika Lwakutaano luno e Bujagali. Katufune ebisingawo. Omukolo gwa Dr. Becha kampuni ya Shell mu kibangirizi kya bannamakolero mu Kampala nga gutabiddwako abakungu kuva mu kibiina ekitwala omuzannyo guno mu ggwanga ekya FMU nga bakulembeddwa mu pulezidenti w'ekibiina Jim Akena omu n'abavuzi. Johanny Global akulira kampuni eno mu ggwanga yabakwasiza cheeke eno mu butongole. Sente zino za kuyambako abavuzi omu n'abategesi b'empaka zino. So happy to sponsor this product or sponsor this event with a quality product
and a product which is known for racing. Our Shell V-Power is used in Ferrari in the F1 world. And I always say a Ferrari won't drive without the Shell V-Power, which makes the quality of our product very well known. I am thankful for them standing together with Motorsports, and their support to us today is a testament that they are committed and they support sports in Uganda. So I'm glad to have had this opportunity to interact with them and to receive a package which is going to support the Pearl of Africa but also support motorsports in general. Event here, amazima amatuufu tujagala okugirya nejjukira oba jagala naye tujja kubalya kyekikulu twagala kukozesaawo omugulawundi nti tuli waffe. Empaka z'omulundi guno zakwina ebitundu by'ejjenja nga zitandika ku Lwakutaano lwa wiiki eno nga busa Septemba 5 be bagenda okuvuganya nga kuba n'okuliko abagwira 2 okuva e Kenya. Ate ng'eyo tuvuddeyo olunaku olwaleero engule za Rio Stars Sports Monthly Awards nga ziteekebwamu ensi banafu aba Fortbet olunaku olwaleero kwe kubadde okusiima abawanguzi b'omwezi oguwedde ogwokuna era nga basiimiddwa kuliko omuzannyi w'omupiira owa rugby wamu n'omukubi w'ebikondo. Musasi waffe abaddeyo. Omukolo gubadde ku kitebe kya Judy Color Solutions ono mu Kampala nga gwadde kulembeddwamu abategesi ba Rio Stars Sports Agency. Congratulations to you all. Omuzannyo gwa rugby Michael Wakurach kapiteni wa Events yakiwangudde nga ameze Emily Lekulu ne yasiiniwaswa. And now they take on the Cobs in the semi-finals of mu bikonde Farahat Manrola ow'emyaka 19 azannyira mu buso bwa Superlight nga gye buvuddeko yakubye Geo Asmani yazwa DR Congo ng'omu tonzira nga kati muzito muno wakubiri mu Africa atano mu Uganda kati yasinga ng'ono ameze Henry Kasujja ne Harold Mukuye. He's definitely a destroyer if you want to put it that way. Definitely. Ate mu mupiira Mohamed Shabani yawangudde engule eno olw'omutindo ogwabaddeko nga mipiira era ateebyemu goolo 4 n'akola n'omukisa oguvaamu goolo ng'okutuuka ku buwanguzi amezepo Mucheles owa Kitala FC Nation n'amatovu. Behind the table leaders who happen to be badde kyangu era mbadde nkola nnyo okulaba nga nfuna awards ezo. Of course sijja kwerabira ba sponsors kuba be basinga babeerawo okutumotivating omanyi zino awards buli we zibeerawo zituwa amaanyi okukola ennyo era nga akakisa kano nyongera beebaza nti mwebale nnyo okunzizaamu amaanyi kuba mu vibe nze kati mpulira amaanyi mangi era nga mbasuubiza nja kukola n'ebirala bwenti paka. Leero kyasaanyu nnyo nti nzize n'empangula award za Apple era Apple ndi amazaali gange bazaala mu Apple, so kino kintu kyamaanyi nnyo era neyanza nnyo nti kindeetedde essanyu ery'amaanyi era kimpadde amaanyi okugezaako okulaba nti nkolera ddala nnyo okuwangula award nyingi ezijja mu maaso. Engule zino zibaawo buli mwezi okusimba bannabyamizannyo abasukkulumye buli mwezi nga ziteekebwa Rio Stars Sports Agency nga ziteekebwamu ssente aba Fortbet ne Judy Color Solutions. Farahat from boxing ate nga tugenzeko mu ligye eggwanga eyababinyira ya Uganda Premier League olunaku olw'emipiira 3 gye gizanyiddwa ku biseera eby'enjawulo nga Gaddafi erwana okulanga Tesalwako ekakanye ku Maroons n'egikuba zibadde goolo 3-1 ate nga yo Mbalala City ne URFC kuwedde 0-0. yo KCCFC ekyagenda maaso n'okuba nga eyolesa omutindo omulungi era olunaku olwaleero ekubye UPDF ku goolo ebaddemu kuba etebeddwa Mamadi Shaban ng'ebadde ya penalty. Bwe twogerera KCCFC eri mu ttiimu 5 ezikulembere. Kasooka tulabe eggoolo ya Shaban Mohammed. The big question is, who will it be that will be able to carry home the tone? Saidi Mayanja teases it in. Ashraf Mugume lays it square. A chance here. Appeals for penalty, and a penalty it is awarded. Anyama looking poised here. Shaban with a healthy slice of luck. UPDF 0. Poised. Timu 5 ezikulembedde. Bull FC ekulembedde ku bubonero buli 49. Kitala FC yakubiri ku bubonero buli 48. Viper Sports Club yeri mu kifo ekyokusatu ku bubonero 46 nga KCCFC yeri mu kyokuna
mwebonera namba 5 nga yenkana ne club ya Esivira wabula KCC eri maaso ga Esivira olwa goal ennyingi zerina. Yoburu FC Kitala wamu ne KCC FC buli omwe buzayo emipiira 3 ate nga Viper Sports Club wamu ne Esivira buli omwe buzayo emipiira giri eno. Komekereza season eno kusalawo anabeera champion. Ngamaliza gecho chonako olwaleero olutalo lw'okwesoga final mu mpaka z'abalayi za UEFA Champions League lwakuddamu okutojera olunaku olw'enkya nga Real Madrid ejja kuba waka ng'ekyaziza klabu ya Bayern Munich. Ensikana yasoose baalemaganye 2-2 kitegeeza awangula olunaku olw'enkya ajja kuba yeesoga butereevu final. Ebina bivudde n'omupiira gw'olunaku lwe tujja kuba tubifuna olunaku olw'enkya amawulire gaffe ag'enjawulo. Akumata kumira mpeera musole bulungi mweraba.